Muganda wange si buli gw'onaasanga ng'anyeenya ensaasi nti ye musamize nedda. Nga ndi awo Katonda yandeetera eddoboozi mu matu gange. Ate eddala nga ligamba teri agenda kuyingira jjana nga takkiriza Allah n'omubaka we Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'ebyawandiikibwa bye. Yesu ye kkubo n'amazima n'obulamu, era teyagenda eri kitaawe nga tayise mu ye. Si buli alina essabo nti musamize nedda, wabula oyo yekka eyassa wansi emize gye gwe bayita omusamize. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Nkwaniriza nnyo oli otya muganda wange gy'osinzira okuba nga atotulaba mu bitundu ebyenjawulo yonna gye muli. Nze Big Bro Jamal ow'e Nakaseke. Pitaka lyesuubula mu maaso ga mugamba bulire nze ngenda kubaleeteranga bintu mwewuunye n'okwewuunya, kubanga waliwo ebintu ebimu nga ffe tuliwo kubitandika abalala ne bajja. We lead others follow. Oli otya? Ndi bulungi muganda wange. Ojja kwongeza ku ddoboozi ya twogera nga aboogera n'omusomesa. Oli musomesa abeera n'eddoboozi. Bwe kiri. Olaba kati nze just abeera ku muzindaalo, nze mbeera n'eddoboozi. Bwe ntandika okugera wonna badduka. Buuza ku bannayuganda bakulaba. Mbalamusizzaako baganda bange abampuliriza. Amannya Musoke Muliika bali Kyewuunya. Era nga ndi musajja muganda yeddira engabi. Weewaawo mbaleetedde ebyafaayo kabula dda. Musoke Muliika bali Kyewuunya. Musoke Muliika bali Kyewuunya. Toyina linnya Zzungu? Sirina linnya Zzungu. Kiki ekyatuukawo? Ffe ebyaffe gye tugambira mbu Jamaalu, ate Peter, ate ani. Tobirina? Yo sibirina, n'abaana bange sibatuuma. Omwana wange ye Nansamba na Mirembe bali Kyewuunya. Era ali mu lubuto yo erinnya lye yetteekateeke. Ye Sseruggulako bali Kyewuunya. Weddira ki? Neddira Ngabi, Kabiro Jerengesa. Mubala kali kutanda ne kakusula Mbengabi abasambaganye. Atulaba omusajja ono alina ebyafaayo byenjagala otandika okuwuliriza byengenda okuwangako mu episodes. Muntu wa nnono wabula agenda kutubuulira ennono kyeki? Ennono mu lulimi Oluzungu ndowooza, no si kulowooza, nkakasa, ye culture. Ye nnono. Ate obuwangwa ye religion. Eggwanga ye region. Era nga bw'okibuulira ekigambo buwangwa kyekikola ekigambo eggwanga. Anti baŋŋambye James ne baŋŋamba nti oli musajja wa nnono. Manyi kye bagamba nti omusajja wa nnono baba bategeeza
omanyi ekigambo okunonooza ennono kiva mu kigambo okunonooza ne bakisalako nti nnono naye nga kuba kunonooza. So buli kyoba kyonna kyonna ng'ononooza ekyaliwo oba bajjajjaffe kye bazze nga batambulirako emirembe gyonna tuba tutegeeza ennono. Kati nga bw'onaalaba nti Omuganda abuuza afukamidde, talya ng'atambula, tatuula ku ssiga n'ensonga ez'enjawulo, ekyo bayita ennono ye culture mu Luzungu. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 24. Bino ebintu wabitandika ddi okuyimirira mu bantu n'otandika ne bakuwuliriza nyina gye nayitako eyo n'enkola kyova olaba nakunoonyeza, watandika ddi? Kintu kino nayingira mu nsi nga nkyali muto nnyo Kamala. Wayingira mu nsi, wali wayingirayo nga mukulu? Nayingira mu nsi ey'okupambana oba ensi y'okunoonya obulamu, kintegeeza nti nga neebeezaawo nze buli kimu kyonna kyonna gye ndi. Ensi wagigendamu ng'olina emyaka ng'emeka? Nalina emyaka 14. Otyo? Wabula mu kuyingira ensi eno natandikira mu lugendo olw'okunoonya Katonda olw'embeera mwe nakulira eyali ey'obulumi okukamala. Oba oliawo nga ndowooza nti eno embeera Katonda yanaasobola oginsomosa, era nga nfuba nnyo okulaba nga nnoonya ekkubo ettuufu erinannyingiza mu bwakabaka bwa Katonda n'okumpa emirembe mu nsi muno. Naye mu lugendo lwange nga ntambula nasanga masaŋŋanzira nga amakubo nga geeyawudde, nga waliwo erireega eddala lisalamu bwe riti. Kati erimu eryaddiridde eno lyaliko akapande n'eridde eno nga kuliko akapande. Kati akeeno nga kasoma nga kagamba nti Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu era teri agenda eri Kitaawe nga tayise mu ye. Ate eddala nga ligamba teri agenda kuyingira jjana nga takkiriza Allah n'omubaka we Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'ebyawandiikibwa bye. Awo nno ne mbeera confused. N'eŋŋambe watuufu ewagenda okuntuusa eri omutonzi, naye lino eryali lisalamu tekwali kapande. Ng'olowooza lwaki? Eryali lisalamu tekwali kapande? Eryali lisalalirega temwali kapande. Naye ate gano nga kuliko akapande. Akamu kagambye Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu, teri agenda mu ggulu eri Kitaawe nga tayise mu ye. Eddala ligamba teri agenda kuyingira jjana nga takkiriza Allah n'omubaka we Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'ebyawandiikibwa bye. Okeerabiraako. Awo nno mu kubeera confused nasooka nenfuna wentuula mu masaŋŋanzira awo. Saawa menga meka? Tezaali ssaawa, tuli mu lugero. Tuli mu lugero kwegamba ngezaako okubaleetera olugendo lwange naye nga njagadde ekikole mu nkola ey'olugero. Otyo? Olw'okufunzafunza obudde. Olugero olwo nja kulukuwa mu bujjuvu bwalwo. Tofaayo, njagala okavire ddala nti bano bo bano abantu bange weebali mbasuubize egenda zijja bba episodes tujja kubawanga otubuulire ebyo ebintu ebyo eby'ennono kubanga oli musajja musamize. Ndi musajja musamize 100%. Olina essabo? No, seetaaga ssabo ate kusinza Katonda wange oba kusamira. Ffe tumanyi abasamira be baba n'essabo. Baganda bange soka tudde ku kiri eky'ennono awo lujja tutuukawo. Obadde okyagala amasaŋŋanzira awo ninga mulimu erya kateni ekkubo eddala liwakwata? Eddala lino eno eryali lisalamu lyali kwegamba teririiko kapande. Naye olowooza lwaki? Simanyi. Awo njagala okukoonera ddala. Bwe natuula ennyo ne nfukamira wansi ne neegayirira ne ŋŋamba Katonda ggwe ndaba, nkusaba ompe ekkubo ettuufu lye ŋŋenda okukwata. Kuba lino libuzaabuza ligamba kirala ne lino ligamba kirala. Naye kituufu kye ki? Ye lwaki lino tewali kapande? Lyo liragawa? Munnaaye ansa gye nafuna nga ndi awo Katonda yandeetera eddoboozi mu matu gange naŋŋamba okusobola okutegeera ewatuufu gy'olina okulaga, sooka oddeyo emabega oyise ne watandikira. Kyategeeza okimanyi? Nedda. Nti ddayo emabega oyise we wazaalibwa, oyise ku kitaawo, oyise ku jjajjaawo, ogendere ddala ku jjajja mpaka ku lubereberye. Ng'obajjawa? Research. Nakola okunoonyereza, natambula ng'era Katonda bwe yaŋŋamba, nzireyo, naddayo, ne ntambula abantu ab'enjawulo, ne ngezaako ku mikutu egy'enjawulo. Kitegeeza Katonda awo gw'osinza ye ono gwe tusinza? 10 ku kinnaakyo.
Katatojira Warabu gwasinza yono gwe tusinza nawe gwosinza yes kalojirawo kwawukana oyawukana mu kona ye wano wemugenda mukusamira twawukanira ddala Big Brother Uganda musajja simanyi wa namutegeera nga mmwe muyinza omutegeera naye buli omu amutegeere wabula kyolina okumanya ogenda kunyumirwa nnyo n'okuyiga ogenda yiga okumanya bye tutamanyi muvubuka ono namuzudde nze namunoonyeza ne muzuula ng'asobola okubaako ne byatuwa nga bannayuganda teweerabira bannaffe aba Century Property Real Estates Uganda Limited batunda amataka basangibwa kyali wajjala Namugongo gendayo bakubira essimu bannaffe abanina guest house bali Namuŋŋoona ekifo ky'osobola okuwummuliramu ne oba olina stress bwatuli mu Uganda bw'ojja mu Kampala genda ku Nina guest house basangibwa Namuŋŋoona opposite Toto ati ninyo okirirawo awali garaji ya Benz ojja bolaba akapande balinaanyi Sonde SS ate bannaffe aba Top Care Restaurant bali ku Masaka Road balina branches Nabbingo Masaka Mpozi ne wano Nalukolongo bakugamba nti gendayo bakola outside catering ne oba olina abantu mutwalo bagukola Hamu Connect batwala abantu bweru be bakka beesigika agenda ofune ebintu by'osobola okukola wanga ogenda ova Uganda ng'ofunye ebbaluwa y'omulimu ekiriiko oba nsi z'Abazungu oba z'Abawarabu ngasobeera ng'oyagala kgenda bweru Hamu Connect Uganda Limited basangibwa Wabbakuli FB Tower Building ku ground floor bannaffe bensobola okusembyayo beba mukwano gwange mwerabire wa Freedom Properties Uganda Limited so nga ate aba Victoria School of Beauty and Hospitality Management nabo webali gwendi naye bamuyita bali kyewuunya musoke muliika omusamize atayina ssabo weewaawo omusamize kitegeeza omuntu eyassa emize gye era nga bw'okira nti enkola ey'ekisamize olina okuba nga wassa emize muganda wange si buli gonaasanga ng'anyeenya ensaasi nti ye musamize nedda si buli alina essabo nti musamize nedda wabula oyo yekka eyassa wansi emize gye gwe bayita omusamize era yenze nina omukyala wange omu sibba sirimba sinyaga sekumpanya seeyagaliza njagala era njagaliza ngaba era ntuukiridde yenze omusamize owa ddala mwami Lobowa Jumba alikawesa omumanyi mumanyi bulungi tera omufollowingako ku TikTok ze akola nnyo TikTok videos kati omufollowinga lwaki wali ogenzeyo kwewe wali omuyitizeko kati gwokola bibyo naye akola bibye ze nkola byange naye waliwo ekintu ekibagatta ne Lobowa alikawesa namulootako nafunako okwolesebwa mu birooto era nakyalako ewuwe kale saategeera kirooto bwe kyatandikira naye neesanga nga ndi wuwe ng'ali mu kunnambuza naye yalina ennyumba ensiisira nga nnyingi nnyo kwe kumugamba naye kikulu okimanyi mukulu aligaweesa nti nyina ekiruubirirwa kyange ekyokuzannya firimu z'ebiseera ebikadde ez'ebyafaayo eby'obuwangwa bwaffe naye okusinziira nga bwe ndaba ekifo kyo kinene kinyuma ozannyiramu kafirimu kedda naŋŋamba tewali buzibu gw'ojjanga n'ozannya nga bw'oyagala oba oliawo mu kirooto ekyo Katonda yalina obubaka bwe yali ampisizaawo naye nagezaako okonnekitinga naye ku WhatsApp kale kwegamba sinafuna bulungi access kisinga okugumya oba n'okubeera nga oli mugumu nnyo naye kasooka nkubuuze okkiriza nti okufa gye kuli era nkunyinako omusomo ogw'amaanyi era njagala mukkirize mbasomese ku nsonga y'okufa omuntu gy'alaga era mbasomese ne ku kye bayita geyeena oba jjana waliwo ne kye bayita eggulu naye byonna nga bye mbibagambye tubitegeera mu njogera ez'enjawulo nga ffe sookere kufa kakati okufa kansooke nnyonnyonnyole bino ebintu waliwo ekintu kye nabadde nkubuuzizza obuwangwa kyeki obuwangwa kiva mu kigambo obuwanguzi n'obuwange kakati bw'ogatta obuwanguzi n'obuwange ofuna ekigambo obuwangwa era we wava n'eggwanga era nno ebiseera by'eddala kwadde nti kati ebintu byakyuka nnyo kabaka ye yasooka okubeera omukulembeze w'obuwangwa bwaffe era olunaku lwaleero kabaka ye yandibadde omukulembeze w'obuwangwa nga wonalaba paapa e Vatican
nga ye kabaka owa wano nga yakulembera obuwangwa bwaffe kuba bwe kirina okuba. Ssekabaka yasookera ddala tuli kunnyonnyola buwangwa we bwatandikira. Ssekabaka yasookera ddala era yafuna tayito nti kabaka era yavaawa. Wuliriza muganda wange ampuliriza. Omulembe ogwo gwali gwa kulwanisa maanyi ga kizikiza. Agonna amaanyi ag'ekizikiza gaali gakulembeddwamu malayika 2 okwali gye bayita Lukokkobe ate ne Walumbe. Ezo nno bino ebintu njagala tusooke tubive mu mitendera tusobole okubitegeera obulungi. Nsaba okkirize muganda wange presenter ntandikire ddala ku lubereberye tusobole okufuna amaanyi g'ekizikiza we gali ate tulabe n'engeri gye gajja okubanga gakosa omuntu omulya mmere. Kakati byatandikira mu njubbanga eyo nno omuzungu gyayita space oba universe. Ekitegeera wasomako? Ekituufu saasoma, nakoma mu kibiina kya 6 naye ndi musajja muyivu. Nnyongera obbakakasa nti omuzungu nga tannajja sirabaasi yaffe yali ejjudde muganda wange. Twasomanga, twawandiikanga, twaweesanga, twayiiyanga, twayinanga embalaasi, twabanga n'obutale, twakolanga akabisi kaffe, kale kwegamba obulamu twayambalanga, twayinanga n'engatto. Era obulamu bwatambulanga bulungi nnyo. Wabula njagala okukakasa nti olwaleero obulamu bwe tutambuliramu buzibu nnyo era bunyiga ate okusinga obulamu bw'edda. Ate n'ekirala nnyongero kibategeeza nti Katonda yatwagala nnyo abasajja abaddugavu. Era twandiyagadde nnyo ne tutegeera obuwangwa bwaffe. Olwaleero waliyo baganda baffe eyo abavumirira obuwangwa. Nga bw'oyogera ku Mukasa. Wagambye weddira ki? Neddira Ngabi, Kabiro Jerengesa. Naye edda ennyo ku mulembe ogwo gwenjogerako tewabangawo byakweddira. Wabula wabeerangawo ebika by'abakozi. Ti bano baweesa, bano bakomazi, bano bayizi, bano bazimbi bafundi, babazzi n'abalala bangi abakolanga emirimu egy'enjawulo. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jjangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.